Omumyuka w'omuwandiisi w'ekyama ku nsonga z'abakyala mu maka g'obwa Pulezidenti Josephine Kasato abitaddemu engatto okukyalira abakyala n'abaami abasunsula kasasiro, ababomba amataffaali n'abalimi b'ennyaanya e Kawanda nga bano basangiddwa ku mirimu gyabwe nga bakakalabya. Ono abasisinkanye ne bamubuulira ebibasoomooza ne bibeetaaga okusobola okugonza emirimu gyabwe. Bye twagala maama atutaaseeko abasirikale basusse buli ajja nema buli ajja bannema ne bakwata emmotoka bazisaba mitwalo gya ssente. Buli mmotoka gye bakwata bagisaba emitwalo 4 ekitone nnyo emitwalo 25 baziteeka ku balina bi breakdown bye baleeta ne baziteekako ne batwala wali ne babalimba ati tuzitutemu ofiisi ne tusanga obuzibu mwe tujja ekyokulya tetulina mirimu mirala. Bagala batuyambe tetulina giravusi butusi fooko twagala obuyambi obwo batuyambe kuba obulwadde bujja tugendamu batuyambe ku ebyo. Tetulina we tujja wano we tulina okujja kati nze ndi wano nkola n'omwana wange nina abaana musajja yagenda abaana yabandekera wano we tujja ekyokulya. Nze ndi mulunzi wa nkoko maama wabaawo omukisa okufuna ku nkoko nange mbadde ngusaba bujje gyendi kuba nzirundira ddala okusapulayinya nakozesa kapito wange enku kuba kati emmotoka y'enku eri kakadde kalamba kati oyinza okwesanga nga abaagala okwokya mulinga 5 mulundi gumu ng'ate mulina akakadde kamu kati nekireetera abalala ezaabwe enkuba okuzonoona nga tebafunye mukisa gwokya mulundi gumu. Ekirala olumu n'ebifo tukolera bifunda newesanga osanga abantu 5 mu kifo kimu bifunda ne tugezaako kyovula batusaasaana otusanga eno n'eri. Wano waaliwo okwo ku kibiina nga kiyitibwa Kawanda Bricks Makers nga kirina ssente endowooza zaali zigenze ne miliyoni eziwera 10 naye zaafa lwekyo nga buli azeewola tazizza agamba tikasita sizaani ono si ye nannyini zazikola ki azinsaba. Kati obuzibu bw'ekibiina bwebwo obuzibu nze ngamba obuzibu bwa ssente ezo okufa bwava ku bukulembeze. Abakulembeze be baali bataddewo ng'abaali bavunaanyizibwa ku ssente baazijja ku ssente okubeeza ekibiina ne bazifuula ezaabwe ng'abantu era batuuka n'ekiseera nga tebaagala zita ne bazisigaza ne zibakolera kubanga kaakati abamu bakyazikozesa. Kasato omu kwogerako nabo abasabye okwekolamu ebibiina nga gavumenti beenasobole okubadduukirira nga bali kitole. Kubanga ekigendererwa kye twagala nti bwe mumala okwekolamu ekibiina ekyo kyangu kyakuteekamu ssente ne zibakulaakulanyiza watya wamu n'abaami nammwe bwe mutyo kati nammwe musobola naye naleka ngambye ekyo tukitandikeko naye nga sifuna bulungi mawulire naye kaakati ekiseera kyekyo. Abasabye okulonda Pulezidenti Museveni olw'okukuuma ebirungi byakoze. Ono era asinkanye n'abakyala abookya kasooli e Matugga ku mabanda mu katale ka Mule Muwanga n'abakuutira okwongera ku bye bakola okusobola okugaziya enfuna yaabwe. Ne bambuulira nti abamu balunda ku nkoko batandikawo enkoko zirundeko ku ŋŋanda abalala balunda buli butulakita bwemutegedde mugamba okulaba ng'omuntu tatunulidde ekintu kitya kirimu. Kale nammwe njagala okubakubiriza n'okubazaamu amaanyi nti musobola okubeerawo kyokka ate n'okuyiiyaako wakati nga tukola kuno n'okupulaningayo ate ebintu ebiki ebirala ebyeyongereza ku guno olunaku olutya nga saayokeza musooli gwange nsobola bulungi nnyo ate okubaawo akalala akakaayo ku kuki. Eno gye tusanze Mukasa Emmanuel asabye gavumenti etunuleko ne mu nsonga z'abasajja wonna balina ebisoomooza bye bayitamu. Nsaba mutusindikire n'abakwasaganya ku nsonga z'abaami bajje naffe batufeeko kubanga ensonga mugenda mugamba abaami balekeredde abakyala naye ng'ate mukulembeza abakyala naffe nga tulina ensonga so kye tusaba mutusindikire ow'abaami naye ajje twogereko naye tumuwe ensonga zaffe ate naffe mutulekere. Sheriff Sebunya, Bukedde TV 1.